Abakulisitaayo ku Kkanisa St Mark Kalumba Kyanja bemulwinza kubatwala eby'ettaka Namirembe obutafayo nga batwamalawo ettaka ly'ekkanisa. Tuddukidde mu buli koona buli kasonda naye mabaluwa gazze tetufuna kuyambibwa tukole tutya. Ekyamazima twemulugunyizza tutuuse ku kisenge. Kigayibwa ettaka lyaliruza kuyika 17 obulabirizi ne butwala kuyika 16 neriguzibwa abantu ssekinomu ng'ekyasinze okubamalamu amaanyi kwe kuba nti neyiikeemo yaleesekedde bagizimbyeko ennyumba ez'abapangisa. Ettaka lyaffe omukulu twalitandika oddirwanyisa okumulwanyisa nga asima musingi olwaleero nju zisulwamu kati tetumanyiwo waakuddukira. Twakeeranga Namirembe ssaawa 10 nga tulowooza nti tunalaba bishopu ekintu kino twatandika basenda bagenda okuzimba wetwogerera ennyumba zisulwamu abantu. Bategeeza Namirembe yabakkiriza okutwala omusango mu kkooti ne balagira byefunirwa puliida nga bajja kubasasulira. Nti bwe temujja tusasula ate nga bino ebintu biba byammwe tulwanirira baweereza. Batulaga nti balooya bajja bakkiriza naye oluvaayo balooya ne baddayo nga babagobaganya. Ettaka lizze likuumibwa bakadde baffe okuva mu 1920 nga bakuuma ettaka eryo lwaki liggwereddewo ku mulembe guno. Bawangaddeko nnyo kividdeko okusiba omusango gwabwe. Namirembe eveeyo etubuulire eby'ettaka tubiveeko tukole birala kati tuno mwatuwa busumba obusumba tugenda buddukanya tutya nga tetulina ne we tuzimba nju ya muweereza. Bwe tutuuka Namirembe kati twatuukanga ekisokererwa buli muntu atubadalawo badazi bw'ati n'atuyitako. Namirembe ng'etwala amakanisa n'amakanisa kiki ennyo kye yatya ku bantu abo abeesenza ku ttaka lyaffe. Kuli eby'ettaka Namirembe Reverend Geoffrey Mukedde agambye n'ensonga zino ziri mu kkooti era talina kyamanyi kyayinza kuzoogerako. Nakuddira edda bikaali ategeeza nti ebbanga ettundi lyakamala mu ofiisi yakagenda ku ttaka emirundi 2 era ng'asabye abakulisitaayo babeere beegendereza. Mutebi Sulaiman yakusakidde ku lwa Bukedde TV.